Eddie Kenzo afulumizza oluyimba lwe yasuubizza okufulumya oluvannyuma lwa mukyala we omulungi Rema Namakula, era nga kigambibwa nti Rema Namakula agenda kuba afumbirwa gwe bayita Hamza Ssebunya, era nga ono dokita e Mulago wali National Referral Hospital, era nga okwanjula mwakutegedde bulungi kugenda kubaawo wano mu nnaku ntono nnyo mu mwezi nga gumu gwokka, kugenda kuba kutuukirira okwanjula kwa babiri bano Hamza ne Rema Namakula, era nga kigambibwa nti ab'ekika kya Hamza basanyufu nnyo kubanga Rema agenda kuba nga afumbirwa ku sayidi yaabwe, era nga bamusanyukidde nnyo nga bw'okiwulira. Naye oluvannyuma lw'ebyo byonna Eddie Kenzo atadde oluyimba lwe bayita Bibaawo, era nga ebigambo ebimu ku byo ebirimu tubinokoddeyo wano, kambi bagambe wano byonna nga bw'abyogedde mu luyimba. Agambye nti Rema Namakula ebigambo bye baamubuulirira yabikwasa mu ziŋŋoonyo, okukkakkana yagwa mu mannyo ga ggoonya. Ebyo ebigambo byasoosezza. Ekirala n'agamba nti mpuliriza Baby Dear, abantu abo si balungi, balumamo nga baagala nnyo ebigaanye. Eddie Kenzo bw'atyo bw'agamba mu luyimba lwe bayita Bibaawo. N'agamba nti baakungobako dda nakkiriza, baakutwala propaganda wa kunkyaya, naye wankyayira bwereere. Eddie Kenzo ayongeddeko nti Rema wankyayira bwereere kubanga propaganda w'abantu ba bulijjo abatatwagaliza. Eddie Kenzo bw'atyo bw'ayogedde, n'ayongera n'agamba nti kati nsaba tusigaze ekitiibwa kyaffe, nnyabo maama Rema Namakula, nsaba tusigaze ekitiibwa kyaffe, ebyama byaffe bisigalenga byaffe, kacaayi tufumbe, abasunzi tubadduke mangu, bebi ggwe munnange. Eddie Kenzo era yayogera, nze ŋŋamba olikomawo abo ng'obabuuse. Eddie Kenzo muwulirize bulungi kye yayogedde wano. Agambye nti nze ŋŋamba olikomawo abo ng'obabuuse. Ategeeza ki? Ategeeza nti bw'aliba abuuse nti ategedde ensi eno engeri gy'etambulamu, nga ovudde ku mirembe gy'abadde najjo, buli kimu ky'abadde nakyo, bw'aliba ategedde ekiri mu nsi alikomawo. Ate ne yeegayirira Eddie Kenzo amukomyewo nga mukyala we official, naye nga olunsi ayinza okukomawo naye nga tekikyasoboka kubeera nga Eddie Kenzo amukkiririzaamu ng'omukyala official gw'abadde yeesiga n'obulamu bwe, ng'amuteresa buli kimu, amuteresa ebyapa by'ettaka, amuteresa byonna ebibye, kubanga mu bbaluwa ye twawulidde bulungi buli kimu ekikye yabadde akitereka. Rema Namakula yabadde atereka ebya Eddie Kenzo, engeri gye yagambye nti ye nga ye mulagajjavu ku bintu bye, olunsi bayinza okubimubbako, naye mukyala we yabadde abitereka. Naye Rema Namakula bw'anaaba akomyewo, tetumanyi oba Eddie Kenzo anaaba akyesiga Rema ono, era nga ye ebbaluwa gy'atadde mu luyimba muno. N'agamba nti ye maama nze atalina maanyi galwana. Agambye ye maama nze atalina maanyi galwana, kye mwayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Awo ng'agamba abo abamulemesezza mukyala we, abo ababadde bamuteeka mu bbaasi, kasunda bbaasi, nga bagamba oyo talina kyakkolera, evaayo takulaga yadde ne laabo, takola ki, takuwa by'oyagala, vaayo buvi. Bw'atyo bw'abadde akola ki, agamba. Era nga bano abasunzi bo baliwo kubanga balemesa bufumbo obwa Eddie Kenzo ne Rema. naye nga Eddie Kenzo ye agambye nti kye mwayagaliza embazzi
kibuyaga asudde era kye mwayagala essaawa yeeyo mulindwa, bw'atyo bw'agambye. Naye n'agamba nti mukwate bulungi bye njogedde. Temunzirizanga ebiwompogoma. Golowooza amiininze ki? Agambye nti temunzirizanga ebiwompogoma. Ebiwompogoma kitegeeza nti ekintu ky'okozesezzaamu n'okikozesa to the extent ne kiba nga kiweddeko ate n'olyoka okisuula. Byebyo ebiwompogoma Eddy Kenzo byategeezezza mu luyimba luno olwabibaawo. Kolansi sijja gibagamba, mmwe kennyini mwenonyeza oluyimba muwulire kolansi. Oluyimba just baluyita bibaawo. Okyali ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkolera nnyigira akagambo subscribe, okomentinge n'okomentinga n'okulayikinga olayikinge, ate teweerabira n'okukiriikinga ku akade akaliraanye akagambo ka subscribe osobole okufuna notifications nga asooka okulaba vidiyo zange ze nteekayo.